nkugambye hashtag obudde obw'obufumbo kabere musajja mbalaba nnyo oli ku myaka 2 oli ku myaka 3 okuba embaga okola okwanjula okola kutya omukyala n'omuteeka ewaka mwezi gumu ebiri mbusimayo omugole yanobye ate simayo omusajja yadduse ewaka gw'owasa omumanyi. BOCAT TV Neera. Okay, mbaniriza nnyo mpozi ate ku BOCAT TV mwebale kubeera mpozi nga ate mbeerako ya tuli bulungi tuli live tuli mbabuuzaako nnyo nze SULA SSENYONGA emirimu gigenze gite yonnaku olwaleero abatufulira mpozi ate ku mukutu gule gwa TikTok BOCAT 256 ye TikTok channel yaffe ate mpozi ku YouTube tukugamba nti tuli ku BOCAT era mpozi BOCAT TV yeriwo olunaku olwaleero nze SULA SSENYONGA okubeera mpozi nga ate nkomawo ne hashtag yaffe eya obudde. Ndine bannaffe mpozi ate aba Sichom Properties. Sichom Properties nno asigamba nti oba baani wabula nkiri wakati wennyini. Tukugamba bwe tuti okoyo bupangisa okoye landlord wo kukonkona kwegamba uli buli kimu kikutamye. Tulina poloti okutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu nziramu. Tulina poloti okutandikira kakadde kamu n'ekitundu mu bitundu bya Karaji Nagalama ne Mukono. Oba nfuna bulungi nnyo ezo poloti weziri surprisingly sasulako kitundu bw'obanga owulira nti okoye landlord wo sasulako ekitundu ku poloti gy'oba oyagadde oyiwe materials otandike okuzimba balance onomuntu wa later nkiddamu okoye landlord wala kutawanya okoye obupangisa fe aba Sichom Properties nga tulina ettaka mu bitundu bya Karaji Kayunga Road tulina Nagalama tulina Mukono nga tutandikira kakadde kamu n'ekitundu okusobola okufuna mpozi ate epoloti sasulako ekitundu ku sente eza poloti yonna gy'oba olonze olinza ogamba nti nze njagala esingako obunene size gy'oyagala gye tukupimirako n'otwala sasulako ekitundu kya sente z'olina n'oluvannyuma iwa materials tandika okuzimba odduke landlord baby balandlord kituufu kati kiseera tubeere nga tudduka balandlord nabo nyumba zaabwe bazikoleredde ebbanga lyonna balina okuzisolooza sente zaaba azaagala okuzimba si kyangu kati okwewala ebyo byonna okuyomba ne landlord ate simanya biki oli kadaama oli sekadaama oli mu kiyumba oli wa gwe baana bwe bali ku kyeyo mmwe tukwatagane bulungi nnyo tubawe ettaka ku sente esaamusaamu otandikirawo okuzimba kasita osasulako ekitundu. Essimu giwuliza gy'ogenda okukuba kwata bulungi essimu eno funa pen ogiwandiike bw'obanga tofunye nga nkuyiseeko osobola osika akatambi kano ka video ne kaddayo emabega n'omanya ennamba ne brochure zaffe zitambula awo okalaba akapande kaffe katambula awo kaliko Sichom Properties jjako ennamba y'essimu eyo okube noti 786 noti 786 6 7 6 eyo ennamba esooka ngambye noti 786 6 7 6 oba noti 7 noti 9 8 9 36 gwe kuba bukubi omwana akwate essimu eyo mugambe nti SULA angambye nkukubire ombuulire poloti nsasudde ntya nkugambye ku poloti yonna gy'obeera osiimye okutandikira kakadde kamu n'ekitundu gwe sasulako ekitundu kya sente ky'olina iwe materials otandika okuzimba ebisigadde obindekere. Kale olunaku olwaleero tuli ku hashtag obudde bwaffe obudde bw'okufumbirwa waliwo ebintu bye tubapiriza obudde bw'okufumbirwa bwe buba butuuse fumbirwa bwe buba tebunnatuuka ne bwonekaka mu bufumbo ojja genda bakuzaalemu abaana 10 obufumbo ojja kubufuluma wallahi obufumbo ojja kubufuluma kubanga wabuyingira ng'obudde bwo tebunnatuuka wayingira obufumbo obwo ng'obudde bwo tebunnatuuka oba nfuna nkugambye hashtag obudde obw'obufumbo kabeere musajja mbalaba nnyo oli ku myaka 2 oli ku myaka 3
okuba embaga, okola okwanjula, okola kutya. Omukyala n'omuteeka ewaka, mwezi gumu ebiri mbusimayo omugole yanobye, ate simayo omusajja yadduse ewaka. Gw'owasa omumanyi. Oyo gw'owasa wakula naye, bakuzaala naye, olyoka opapirire bw'otyo. Ebintu bino mbibagamba, naye mmwe temubimanyi, mugenda kugamba naddala abakyala nti njogera bubi. Ne kansooke nkubalire gwe mwana mulenzi ali eyo. Naawe omukyala ali eyo oba omwana omuwala. Tukize tugaane ebintu by'okugamba nti kati bufumbo kugenda kwanjula oba kwanjulwa bigasa saidi ya mukyala. Lwaki? Nti gwe omusajja olina okugendayo okugula omukyala oyo. Tukize tugaane tuve ku bino ebyabano ebyabaganda yamugula ennyaanya simanya na biki. Ne wali abantu kati ng'abanyankole ne bamusalira ente 50, ne bamusalira ente bimeka zonna n'azikwata n'aziwaayo. Enkero omukazi n'anoba. Jukira byonna byo katubere kale katubale ne wano ewaffe bagamba nti wannyaanya. Ebagamba baganda twanjuza nnyaanya butungulu nakati. Oba obitaddemu ssente zo era obikwata n'obitwala ewaabwe w'omukyala ng'obitaddemu ssente. Ate ojja kwekanga nga waliyo famire yo ng'oba oyagala oba toyagala olina oteekamu ebintu by'ogenda okutwala gwe nga gwe bakusalire n'omutwalo gwa taata, ebirabo bya ssenga ne maama, ne keesi z'omugole z'olina omuwa ne baganda be na biki byonna otwala ku sayidi ya mukyala. Tekuliko kidda sayidi yawa yeewammwe. Ng'ate olina n'okukwata akasente okontributinge ku sayidi eyeeri yennyini. Preparation simayo mugenda kulya biki bulabula babasalira mugenda kujja n'abantu 50. Bw'osussaamu gw'ogenda obbaliyirira obasasulira emmere gye banaalya n'ebirala byonna. In the end mumaze okukola byonna omutwalo gwa taata basenga baani ebirala byonna bye bamututte ne nakati wammwe bye mututte ku ku bukeeri byonna bitutte ku sayidi ya mukyala. Bo kye bagenda okukolera kiri eki kukuwa kabbo ka muwala. Kabbo ka muwala ng'alimu amenvu alimu apple. Menvu bagaleta kale menvu tukatwala ndigale tegajja kule kale mulimu apple oba ecupa ya wine n'obuntuntu ebitasukka 10,000. Gwe ne bwoba okoze okwanjula okwa layisinga kwa bukadde 10 ziba zigenze tezidda. Kati omaze okwanjula omukyala ng'oyo ogenda okuwulira mbu ate simanya yanobye ate yakoze bw'ati ate simanya. Gwe nawe omuwala apapirira omusajja gw'opapirira omumanyi. Ogenda kutuuka ewoze mu ate bannange kakati omusajja nze nalowooza nti ayaka ate mu buliri tayaka ate bikoze bitya byebyo. Singa mutwalako akadde nga mukyali mu courtship ne mwekwana ne mwetwalanga autu ne mukola mutya obulamu ne bubanyumira. Mugenda okusalawo mukole ekintu ky'obufumbo ng'otegedde munno nti munnange nnoono tadduka mayiro 10 zenjagala akoma ku 8, 9 oba mu 5 naye olw'ebikolwayo ABCD tunaagenderawo nakiguma. Nawe n'omanyi omukyala gw'otwala nti munnange wadde nabukalu tunaagendako ewasenga musanyusa. Eyo ensonga nnyangu nnyo yakutereeza. Naye abasinga owasa omukazi tomumanyi namumanya, ofumbira omusajja tomumanyi namumanya, oba musezi oba ameketa amanyi oba akola atya, gw'omala gadduka mbw'oyingira bufumbo. Opapiriza Katonda kye yakugamba. Hashtag obudde bw'obufumbo. Obufumbo buwa obudde. Oba ntegeera. Lwaki ofumbirwa ng'oli muto? Lwaki owasanga oli muto nga si bwe budde bwo? Obudde bwo bugenda kutuuka ofumbirwe onyumirwe obufumbo. Obudde bwo bunaba tebunnatuuka ogenda kufumbirwa obufumbo oyingire obufumbo obubonaaboneremu. Weevume ne ssenge yakugabayo. Weevume ne kitaawo mukoddomi wa mwanyoke yakugabayo gambe ndi ho kati ndo kakusange nga bakufunya bufunyiza omukazi nga bakufunya bufunyiza omusajja. Oyingira obufumbo bingi byosubwa. Osubwa zi outing olumuba mugenze mu buvunaanyizibwa. Omusajja omugamba tugende out ajja kugamba kati anti tulina omwana twetaaga school fees. Tulina kino twetaaga blabla. Oba ntegeera. Kati oyingidde mu kintu gwe kyoteetegekera oba ye kyateetegekera. Kola ebintu byonna obikole. Sanyuka n'omwagalwawo mutuuke okusalawo mugende mu bufumbo nga buli kimu mukikooye. Mwembi mujja kutuula ngendo ngene wekuvugira ku nnyindo waliyo ga asijja genda. Nga musigala kimu kyokka anti kakati abaana balina okugenda mu zzu nti emotoka yiyo ngo yakuyira mu mafuta ng'ovuga abaana mu zzu ng'otuuka wali eri ng'obawasendi nga balambula bye baagala ng'omala bazza mu mmotoka nga mugenda.
olwo obudde bw'obufumbo bubeera bwatuukira ddala obutuufu. Ne buno ojja bupapiriza omusajja omugambo yagala twala abaana mu zzu akubuuza abaana bange obayise mazike obayise bisodo bayise biki, olwo nga talina ssente, olwo manya talina ssente. Kye bayita hashtag obudde obw'obufumbo. Ate obudde bw'obufumbo bubeera butuuse fumbirwa mu maama wange. Waliwo abakyala batuuka n'ayingira emyaka 35 kale 3 asobola okusigala nga akyabatisa n'ayingira emyaka 4 awoza akyadigida. Oyagala kuzaala kaana ka kikadde obeere mu bufumbo nga olina by'otategeera naye ng'olina biyigiraawo. So akaseera kali kakuyamba okumololinga kakutuuse mu tayimu y'obufumbo nga buli kimu okitegedde. Nze neewuunya nosanga abakazi myaka 45 nga alina okubeera mu bufumbo naye nga bamuleetedde ssenga ku mbaga oweewabweru mbw amusomese biki byalina okukola mu kisenge. Ne weebuuza emyaka gy'amaze ebbali eno nga tafumbirwa abadde tayiga. Gino emyaka gy'omaze wano nga tonnafumbirwa egy'obuwala gikuyambe ku traininga. Musajja bamukwata batya, bwe mbeera mu kisenge neyina kweyisa ntya, enkumbi njirina, butitimbulina, ekiwato manyo kinyoola, ebintu bwe bityo. Kati naawe omusajja libeere essomero ebbanga ly'omala wano eno nomanya nti njagadde ku bawala abawera ngenda ntegeera characteristics z'abawala abasinga. Otegeera nti gundi bwakola bwati abeera anyiize, gundi bwakola bwati bulabula aba avudde mu mbeera, gundi bwakola bwati kiba kiganye. Abo ntegeera ng'oyiga engeri gy'okukwatamu omukyala, kubanga obufumbo businga nnyo okunyiga omusajja singa oba tosobola kuhandolinga mukyala. Bakyala bano balina engeri gye bakuulako waya. Naye olw'okuba nti obadde ojja obastadinga mu mbeera eri ogenda otuuka mu bufumbo bonna nga omanyi characteristics zaabwe nangeri ki gy'olina okubahandolingamu. Kati omukyala wo gw'obeera olonze oba osobola omukwata obulungi kubanga akaseera kaak'obudde bw'obufumbo kaba katuuse. Nakugambye tutambula ne Sikyomu Properties. Nkiri wakati wennyini ekya Sikyomu Properties. Office zaffe zisangibwa Naggalama opposite n'omuzikiti mu tawuni awo Naggalama mu center wennyini opposite n'omuzikiti. Nakugambye okoye Land Road wo, okoye okukonkona, okoye bupangisa, twekwate tukuwe poloti okutandira kakadde kamu n'ekitundu. Ate gw'osalawo nti njagala poloti ya kakadde kamu kitundu, njagala poloti ya bukadde 3, njagala poloti ya bukadde 6, njagala bweziti. Zonna poloti z'obeera oyagadde tuzirina. Ate ng'oli waddembe okusasulako ekitundu, iwa material otandika okuzimba, yingira ennyumba yo, duka Land Road, balance mutuwe leeta. Kuba ku noti 786, 786, 666, 33. Noti 786, 667, 666, 33. Oba noti 7, noti 9, 804, 36, 24. Enamba eyo sinze njikwata naye omwana bw'aba agikutte mugambe nti SULA SSENYONGA ku BOCAT aŋŋambye nkukubire ndagawa poloti tukulambuza, tukula programu yonna ey'okulambuza like ku weekends. Abasinga mwagala nnyo okugamba nti ate zino ennaku ddala mbeera nkola neetaaga nzije ku weekend. Ezo tuzikozesa nnyo, obudde tubukozesa nnyo okulambuza ba clients baffe poloti zaffe gye ziri. Tulina mu Mukono, tulina Ekiyunga, tulina mu Naggalama, tulina mu Kalagi. Muveeko mu kibuga Kampala okuva wewali poloti zaffe tolinyawo na boda okuva ku main. Ekyokubiri 4,000 zikujja awali poloti zaffe mpaka mu kibuga Kampala gwakolera Kampala. Kuno sikutta kulonda. Kati bwe budde bwo butuuse ofune poloti. Hashtag obudde bwo okufuna poloti. Mwe mukyasaaga. Ebyo jambo atenze Kampala yaggwawo dda. Kampala mulekera abagagga. Kampala mulekera abagagga abeesobola. Jangwe ne waffe tukuwe ettaka ku bbeeyi entono gy'osobola atotandikirewo okuzimba ne bwoba osasuddeko kitundu. Saagala kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno tubadde ku hashtag obufumbo. Akaddeko obufumbo bwe butuuse genda ofumbirwe mukyala. Mulenzi wasa. Akaddeko obufumbo bwe tebunnatuuka va ku kuwasa. Va ku kufumbirwa. Kubanga ojja genda ovumaganya abasajja bonna, ojja genda ovumaganya abakyala bonna, mutuuke n'okuwoza abasajja bonna be bamu.
abakazi bonna be bamu ne maama wo mwali oba ne kitaawo mu omutwalidde gwe wakeera ebintu wabikola mu time etali ya budde bwabyo. Nze Sula Ssenyonga, mubeere bulungi, mweraba.